Weewaawo Delta TV tukole ndisapa kini mayanja buli lunaku olwokusatu tubaawo terevu totuuza bwongo yonna gy'osinze okubanga olaba Delta TV nkulamusizza n'enkubaza emirimu gy'otuusizzaako engalo wakati mu ggandalo ly'ameefuga twagatandise jjo n'aga Buganda olwayo tuwadde mu ga Uganda gitunakira gwona amanya bw'obanga tuwaddeko kyotetenkanya waliwo abateegedde mu meefuga nawako gye bajjayo ndine menta kakubuuzeeko tulabe. Ataba ku Delta TV webala okubanga wekumidde ku Delta era twagala okukulisa bannayuganda bonna n'okubayozayoza okulaba nti tutuuse ku independence eno. Independence kintu kikulu nnyo ngeri bannayuganda irrespective of different affiliations. Fenanga buli muti tetwawuddeemu nzikiriza na ndowooza wadde eggwanga oba tribe oba religion oba bibina bya bufuzi. We are Ugandans. For me, I believe we are Ugandans. Era nga bannayuganda tubeera n'ebizibu byaffe n'ebirungi byaffe naye webala okutuuka ku meefuga amalungi era nsuubira nti nno tuyine okukola ennyo okulaba nti tutuuza bwongo Uganda eno tugitwale ku level endala. Manya buli generation deserving abakulembeze beeyina deserving abakozi beeyina omulembe gwaffe tusobola okutuuka oku Uganda ogijja ku level emu ogitwala ku ndala ndowooza ago gemeefuga. Weewaawo Delta TV tukole nze wamasi tambudde siwadde mu meefuga mbadde ku mulimu guno neefugira wano mu butetenkanyo bw'ekike kyagulu twefugira wano ne mukama waffe n'abantu bonna abakozi bannaye bonna mwenna twali nabo mu meefuga wano ku Delta TV muyogeyoge okuweza emyaka 57 si mitono nnyo emyaka 57 ne mukano 7 oba tolina omuzukulu. Of course oyinza okuba n'abazzukulu nga bw'oba wakeera n'ozaalira ku myaka 25 bw'oba oli faama omulungi oyinza okuba n'abazzukulu aba babiri kubanga muwala wo gwazaalira ku myaka 2 waweereza emyaka 18 kitegeeza gobeera myaka 38 kati bw'obanga muwala wo asobola ng'ozadde emyaka 20 gw'ozadde muwala wo ku myaka 2 naawe kikyo mwozadde muwala wo wabiri akankana nowa P7 yazaala akati ozadde muwala wo ku myaka 2 waweereza emyaka 18 atuka okuzaala munne kitegeeza goba n'emyaka 38 wonatuukira mu 57 kitegeeza omuzzukulu gwe yazaala aba aweereza emyaka nga 16 nga naye azadde munne kitegeeza nti obeera musajja ng'obeera jjajja alina omuzzukulu nakabiri ye ku myaka 57. Delta TV tukole amba mumbejja gyali atulaba mumbejja Sara Nakamanya ekawukuse muto ne bonna boli nabo. Delta TV tukole mujabadde mu nnimiro naye agendako mu nnimiro n'alongoosa ku birime nadda waka n'anywa kacayi n'akola ebirala yeefugidde yeefugira mu nnimiro ku mulimu gwe naye omulimu gwenyumirizaamu ekirungi era gugemeefuga so kati njagala tutunuulire mu meefuga wakati awo wenyini otugambira tutuuse ku ki emyaka kasookere twefuga emyaka 57 tutuuse ku kiki ekiganyi tutuuzezza obwongo oba tetutudde olunaku lwajjo waliwo yansoomozezza n'empulira ennaku zino mpulira nnyo ennaku naye simanyi okusoomozebwa kw'ekika ekyo oba kunantuusaawa. Gavumenti ya Rwanda baafulumiza essimu ya smartphone wadde bayambiddwako eggwanga erimu oba bakakensa abamu okuva mu nsi emu bagikoledde Rwanda. Ebyo byensi bankugamba what is in a phone which is in Rwanda. Mu phone ya baganda baffe ab'e Rwanda kiki ekiri munda eky'e Rwanda oba olese bulesi products awo nyina okukinoonyereza ndabekituufu kubanga kiki kyebataddemu nga bbe ekyabo kwani lwali lwadde beeragane ka pikipiki balina ne pikipiki gye badesigninze era ey'e Rwanda bokwegaba buli lunaku balina bye basukasukayo. Ate kati kasooke nkubuulire it is okay bwe tuba tufunye ba brothers and sisters aba Africa nga bakulaakulana tewali mutawaana andi nga bwe ngamba bulijjo bw'oba onookulaakulana n'otandika okompeyalinga nti family eno edduse nnyo okusinga eyange ogwa bugwi enensi is a marathon. Abamu bayinza okubeera ku sprint naye nga mwe muli ku marathon. So nze what I believe tetuyina ku competinga n'abantu tuyina ku competinga naffe ffe bennyini. Oyinza okusanga ensi ng'eribwe ng'abantu bagamba ensi eribwe eti bano balungi ate ng'ensi eyo eyina ssente nnyingi naye ng'abantu baayo beeyaguza lujjo.
So for me, I don't talk about development. Sagala twogere ku byankulaakulana ebiri mu bire ebya smartphone ng'abantu tebalina toilet. Sagala twogere ku byankulaakulana ng'abantu balya bubi ng'abantu kati yusi bw'ogendanga mu nsi ezikulaakulanye abantu balina purchasing power. Basobola okwegulira ebintu bingi. Bakola sente era sente bazikola ne bazigulamu ebintu ne banyumirwa. Oyinza okusanga ensinga ekulakulanye naye ng'abantu balina purchasing power. So bwe tuba tunuulira competition ey'ensi endala for me ekintu ekikulu tuli mu Uganda wano tunyumirwa. Omuntu ne bw'abeera e Nakasongola someone is in Karamoja I know tuzi mwana wasoma alya bulungi balika bakole smartphone oba kabakole because naffe tulina betukoze tulina kira gundi emotoka ya kira tulina ebintu bingi nnyo byetukoze. By the way, people make a mistake to compare Uganda with Rwanda despite Rwanda okubeera so straight mu bintu byayo byekola naye Uganda is a mother. Uganda is a power and abantu bwe banaagenda nga bakola ennyo Uganda eno tujja gitwala ku level endala. Singa we continue like this nga tukwataganye we learn to solve our problems nga bannayuganda ne tweyongeramu emyaka 10 ojja kwekanga Uganda eno ng'efuuse hub ey'enkulaakulana byonna mu Africa. Jukira Prime Minister wa Britain Churchill yayogera ku Uganda n'agamba ensi eyo ejja kufuuka yingini ya Africa ng'ogyeko ebiwuka ebiteevuunye ebikuluma naye yensi gy'oteekamu akatono n'oddamu kingi. Kati bw'oba otwavulinze gy'osuula empeka y'akasooli n'ekwempeka 40. Kakati nze ntwavulingako nagendako n'empita e Rwanda n'engenda e Burundi n'entunula n'engamba you people waliyo ebintu ebitali incomparable nabo badduka emisinde gyabwe naffe tudduke ki kubanga bw'odduka n'ova Kigali n'ovuga ekitabo neddako bagiyita Butale naye bw'oba oyitaawo waliwo a lot of kalitunsi abantu bakyatunda ebintu bwebito kati eyo gundi eyo gamba nti Rwanda okke bagenda bulungi naye amaanyi gaffe tugateeke kulaba nti ensi yaffe tugitwala mu maaso. Nze kyekikulu kati tudde nze ngekoma weeka kakati tuli waka emyaka 57 tutambudde tutya kakati ekyo ekibuzo tutuuzizza bwongo oba tutuuzizza bwongo. Kati ekisooka sijja kitta kubanga nze tutambudde tutya ebintu bikulu nnyo mulimu ebintu bingi nnyo abakulembeze be bandisse abali mu buyinza abasomesa naye nze kyembuuza tutuuzizza obwongo oba tetutuuzizza kubanga tutambudde tutya nnyinza okuba nange ebintu mbiraba bulabi naye ng'ate waliyo ababirimu naye ekibuuzo tugamba tutuuzizza obwongo kasookedde independence ejja etuuka because bwe tuba twogera ku independence tuba tugamba ebiseera nga independence oba okwefuga nga tekunajja komandi zonna zaali ziva mu bazungu bwe bagambanga nti kati mu Uganda twagala balime pamba twagala mu Uganda balime emmwanyi netutandika okuzirima ate nga oluusi tuzirimira ku kibooko because abamu waliwo abantu abamu nga tebalengera wala ng'olina bakuba balengere ewala ng'olina bakoona mu mutwe balengere ewala. Waliyo abantu abamu agamba ekintu ekyo kale singa nakitegeera naye nga kimuyiseeko so ng'oyinamuyambisa kibooko kati baabazungu abamu waliyo ebintu bye baleeta ebirungi waliyo n'ebibi. Actually abantu abasinga batunuulira waliyo abagamba abazungu babi batuleetere batubonyaabonya batukijjanya ate nawulirayo omuntu agamba baneesinga abazungu bakomawo neŋŋamba bakive Bulaaya kakati omu n'agamba abazungu waliyo bye baleeta religion ate ne batwala ettaka oba ne batuleetera education ye education gye baleeta yali yaabwe kulaba nti basomesa abantu bakole mu ofiisi yaabwe. Twali tulina kubeera baddu baabali baabwe ekyo ate ogenze negative bo bajja ne bawamba
kakati ne bakola education efitting mu level yaabwe nga bagamba bo kye baagala kati obuzibu tuyina ffe education ete tugikyusanga gye balekawo n'amateeka ge balekawo kakati oba olaba e Rwanda balina bino ebya genocide nga waliwo okugamba abantu tubasibe tubateeke mu Hague ate bo ne baleeta eyaabwe bagiyita gacaca ng'ojjaawo ne bakumaliriza eggulu balina eno mbubotta omuntu n'olinnya ku ggi n'obuuka entembu ng'owonye kakati si tugamba kiki kye tuyinza okukola nga kiba kituyamba okukyusa abazungu bye baleeta ebitutabula ate ne tukomawo wano kubanga okulaakulana okusinga okwagaana ensi eno okugenda mu maaso kwatandikira mu ngeri gye batwisitinga obwongo bwaffe mu bufunze twatuuza obwongo otukyatuuziza tuli confused kakati waliwo okutuuza obwongo nga tomanyi ne wabeerawo okubeerawo nga tomanyi kyakukola kubanga kakati oyinza okusanga omuntu ng'alina eddiini naye ng'ate agenda ne mu traditionism n'agamba ndi wa Maama Fiina oba ndi eno nene wa Maama Fiina naye wannyamba ate neno wakola ki kakati ate ng'oli agamba oba onookulaakulana lemera mu kintu kimu kati bw'olaba ensi nga China they are no Christian Buddhist monks confuse something balina Confucianism bali mu byabo naye mu kalicha eyaabwe mwe batambulidde okulaba nti bagenda mu maaso kati obuzibu obwaffe tulina kalicha ezaffe ate tugasseemu kati osanga omuntu ng'ali confused kubitabudde kakati waliyo omukyalo omu yali ayogera n'agamba nze kale omusajja ono gwe njagala okuwasa naye n'agamba tomuwasa si wa ddiini yo kati oyo namuyambako ne mugamba eddiini eno nga mu 1900 before nga Jesus tanajja tewali ddiini kati Jesus bwe yajja n'aleeta eddiini kati ate eddiini eyo bwe yagireeta oluvannyuma lw'emyaka mingi in 632 632 awo Muhammad najja kati naye n'aleeta eddiini n'aleeta okwolesebwa kakati eddiini ejja buzi teyina kubeeraawo ng'ekwabula mbu sijja kufumbirwa ono sijja kuwasa ono mbono sijja muwa bizinensi kati oyinza okulaba nga omuntu eyaleeta vayirasi y'eddiini mu bantu naye bangi nnyo ebalemesa okukulaakulana n'aleeta vayirasi y'education naye bangi nnyo ebalemesa okukulaakulana ate waliyo akantu ke navumbula ku bakulembeze bajjajjaffe abaalwana ennyo bano baleeti Mugabe Mukama mummuze mirembe Bakwame Nkrumah Nelson Mandela Mutesa njogera Uganda President Sir Edward Mutesa owokubiri Sir Edward Mutesa owokubiri President Obote Amin Dada kati Amin Dada toliika tugamba bali abaaliwo nga balwana bakola kinene nnyo okulaba nti nno twefuga naye ate bakola kinene nnyo okwebasa abantu obwongo omukulembeze yenna abeesinga ebizibu byaffe colonialism aba tayingidde mu nsulo ya bizibu byaffe kandi bagamba bino byonna ebizibu bye tuyina colonialism be baabireeta nedda emabega twalina ebizibu bingi nnyo okusinga bano abafuzi baki b'amatwale ebintu bingi nnyo kati twasigala nga tubulaminga to blame is what kwekwasa tulinga balikwasa tunenya bali kati bonenya n'ogamba nze okulakulana kwannema kubanga gwe okulakulana kwannema kubanga gwe kakati ne tusigala awo ne tubuma abazungu ate nga abazungu bagenda mu maaso ebizibu byaffe ebyokulakulana they are beyond colonialism so bwe tubanga tuli bakulakulana ebizibu ebitutawanye bituganya okulakulana tubijjemu okwekwasa bega nnyo bya bajjajjaffe bye babiteeka okuva ku nnono zaffe twava ku nnono zaffe
twava ku kye twalina okukola kakati olaba omuzungu twalina bano abaweesi twalina ababazi twalina abakomazi twabula awo wewali foundation y'okulaakulana era waliwo gwe yangamba nti nimwe mwabaakyabo mulembe guno ne mugamba mwe otandikuba ekibooko kuba mwe mwakkiriza omuzungu okukyusa ebintu byaffe bye twali tukola wano kakati ate naawe tolaba nti obulaminga kubanga omuzungu wali tomusobola kakati ate ebintu ebyokulaakulana if you can't manage them join them kati waliyo abamulwanyisa Mwanga yarwana ne Kabaleega naye ate Kabaleega bamukola ekikyamu abantu be ne baba wano obutwa ne babasindikira ebivune ebibaluma era kati they have an effect so abalizitinga kyabayisa buno you cannot fight akusinga wegenderezanga nnyo nga tonnalumba muntu kyoko weebuuze bw'olaba akusinga tomulwana naye mwegatteko mugende oba nkozesa another strategy you cannot defeat the person with the same approach chovola benjovu bwe banene n'ogamba kati njisangewa kansindika akawuka kagiyingire mu nnyindo kozesa akakodyo kalala kakati tetulina kublaminga era kyali kizibu nnyo obudde obwo okulwanyisa omuzungu kati kyahapeninga kyaliwo naye tetulina kubeera tugamba abazungu be batugira ebizibu byaffe bigazi bwe tuba tuli bakugenda mu maaso tulina okuva ku level eya colonialism nti batufuga ate tudde ku bizibu biki bye twaleka biki bye twali tukola awo weewali entabiro y'okugenda mu maaso bano abasajja bogambye emyaka 5-7 nga tetulina kye tukyusizza ku bino ebiriwo kitegeeza tulina okukyusa tudde ku kyetwalina okukola ate nakyo kiri 50-50 kubanga kati oyinza okwekanga kati teri muntu asobola kufuna idea ya motoka teri muntu asobola kufuna kintu kimutambuza kidduka kubanga already mu mitwe gyaffe emotoka yayingira tulina kuzimbira oku tutekebwe kyaffe pozi tulina kuzimbira oku naye idea y'emmotoka yazimbibwa naye nga aliya ng'omuzungu tannajja twalina idea y'ejjirikiti n'ogikolamu ekigaali otegeera kyeŋŋamba eyo idea y'ejjirikiti n'okibajjamu enziga ng'omanye ejjirikiti lyo twali tunaatera okisiba ku ndogoyi ezisike oba embuzi zaffe ezikisike tutandika okutambula paka lwe twandizimbidde okwo ate kati n'abo abazimba emmotoka balina ze bayita copyright balina ze bayita standardization nti bw'okola emmotoka yo ne bweba etandisa okutambula batandika okugamba eyo eri denja teyina obuzibu kati ne tubeerawo nga twenyigiriza n'amateeka g'omuzungu agakola ki nga gatunyigiriza ate n'oddira n'osanga omuntu nga muddugavu mu maaso naye nga mu mutwe the mental infrastructure is white ate oyo ali dangerous alinga musezi banakyagwe akati tutunulira omuntu tuleme ekyo kiganyi tukiddukeko tukole ekiteekeddwa okukolebwa kati njagala osokondagemu biruwa byogamba nti kino nekino tubizanyiddeko nnyo ne tutuuza obwongo kati n'essaawa eno kino kyekirina okukolebwa nekino tudduke emotoka tugirabye yayingidde mu mutwe essimu ziyingidde mu mitwe engoye ziyingidde mu mutwe tetukyasobola kuddamu kukomaga tetukyasobola kuweesa mayinja gali namafumu tulinayo emmundu kati olredde emmundu tugikoze tutya nabe tulumbire ku front lwaki ogamba tetukyasobola tusobola by the way webiba bikalubye we can go back to the roots we can go back to the roots and we rediscover kubanga olaba abakyayina mu mpisa eyo yebayambye okulaba nti bafuuka ab'amaanyi we can redefine our strategy osanga kati China gwanga oba abantu abenjawulo mu kati njogera ku higher level bye bino byenjogera buli kaseera ng'eggwanga how do we define the new generation, the new transformation approach for the nation? Uganda redefining tutya tuduse tutya kubana balimu obwo mindset nga yo ya mweru
tutomeregana nabo nnyo olowooza ekyokukola ate yena ate mindset ey'omweru tetusobola givaamu because ye yamala yasimba. Can you imagine n'obeera mu nsi yo ng'oyogera luzungu nnyo okusinga olujapadola? Noyogera oluzungu oba olukalamoja abakalamojja bano ne bakusekerera nti oli musiru. N'osanga profesa nga mujapadola nga mukalamoja nga mukyoli n'akaddiwa nga tawandiise ekitabo kya mukalita yaabwe mu Luganda oba mu Lukyoli. Tolaba oyo nga profesa obwongo babwonoona. Bamunyumunguza. Olaba obuzibu bwe tuyina kati tusoma luzungu kati gavumenti bwe yaleetako kano negamba abaana bagere basomeko mu nnimi zaabwe kabazadde mental mindset yaffe ngamba omwana waffe alina okwogera oluzungu. tulina kwogera luzungu kati omwana bamuddusa mu ssomero erisomesa mu mbeera eyo erikomerera semantic curriculum n'amuteeka mu lya private. Naye ng'omwana bw'ategeera nti kino kijanjaalo mu Luganda akitereeza bulungi n'akiteeka mu luzungu aba afunye idea developing eba rooted mu cultural roots mu buwangwa bwe okutegeera. Naye bw'omugamba ground nut ayinza okugamba there is a difference between a ground nut and a nut. Esakunyumiza yasanga kasooli n'abuuza munentono esogamu kati laba tayawula sogamu na kasooli. Ground nut waliyo ground ayinza okugamba ground we wansi ground nut oba kijanjaalo nut waliyo ebijanjaalo bibayita nuts naye waliyo ne bagamba nut ne nut esibaki egaali naye oli ayinga oli nut nakyo kivumo. Kati ekigambo kimu kiyina meaning 5 omwana nabeera confused naye wengamba nti kino kinyeebwa era kitegeera bulungi nnyo natandika n'okwefumitiriza mu nkula yakyo kino kijanjaalo. Kati omuzungu alina biini n'abeera ne biini wiivo kati ffe tugamba kijanjaalo kano kawuka ne soya biini ffe tumuyita kawo soya ne kawo agenda bigatiriza nga nyoleza kati n'aconfusinga abantu okay bintu bingi nnyo tutereze byetuyingiza mu mitwe gyaffe. Waliwo ndowooza byenalabadde ntunulira babadde baggwanga lyani Kata nga bazimbye ebisaawe beetegekedde omupiira 2020 World Cup naye nga bakulaga Kata bwe yali mu myaka gy'ensanvu nga baalinga Katanga kati olwaliro Kata eyakayakana naye byebazimbye nalabye nga bazimbira mu kalica yaabwe bazimba bibiri mu mbeera ya buwangwa bwabwe n'emiti gye basimba tebasimbayo mivule basimba bisansa ne ku bizimbe kuliko ebisansa bye basimbako kitegeeza nti bamanye embeera yaabwe. Tolaba ennyumba y'omu China oba ey'omu Japan ne bweba ezimbiddwa mu Uganda ogitegeera. Tolaba ennyumba z'aba Asians oba omukulu Sudiru engeri gy'azimbamu tolaba ng'efaanagana erina kyesika. Kati ffe ekyaffe kiki tulina okukomawo ku roots tulabe nti nno tugenda mu maaso. Sooka otunde emyaka 57 tukoze eki tutuuse ku ki twatuuza obwongo oba tulina gye tulaga tovaawo katujje.